Mu myezi ebiri egiyise Uganda efiiriddwa abantu abasaba 100 mu ngeri ezitali zimu okuli okulumbibwa abakambe ba ADF, obutemu bw'ebijambiya mu bitundu eby'enjawulo, obutemu bw'emmundu okulindabamu okwetta nga bekuba amasasi, saka obutemu bwa bulijjo bw'okulumba abantu mu mayumba gaabwe n'abattisa obutayimbwa. Kuno kugatta bannamagye asoba 50 abattibwa nga bali ku ddimu ly'okukuuma emirembe Somalia, wabula mpaawo kyanjawulo kikoleddwa gavumenti okulaga obukulu bwa Bannayuganda abattiddwa. Nga bayina ettima n'abaana abato abatayina musango. Wakiri banditulekeddewo ne bonna ne babamalawo. Banne gavumenti etuyambe enoonyereze ku bantu b'ettima bano abakoze kino. Kutaata atalina musango wano, atalina tabbu yonna yonna, bannange kituyitiriddeko. Kale ekibiina ki FDC kyagala gavumenti etandika okussa ekitiibwa bulamu bwa Bannayuganda okusinga okwegumya ng'embeera enyigiriza Bannayuganda egudde mu ggwanga. Omuzungu omuntu w'omu okufa kikulu era kiraba nga kizibu. Ne Bannayuganda Mwami Museveni tugamba 5 plus amagye gaffe agafiire Somalia. Baba abatujine Al-Shabaab nategeeza mubasuka 10. Tebaatuyitana ko kubakungubagira ng'eggwanga. Baatwane bazika buziiseeyo. Abaana abattiddwa mu ssomero Kasese abasukkaana era zaabadde ensonga ezo zaki ze Kasese. Mu nsi endala okufaanana bwe kutyo President yali badde adduka kubanga n'afubutuka ne ku kipa za COVID. Nadda ku kamera nnyonnyola abantu bannange nga kitalo. Bano bagamba nti kyannaku nnyo eggwanga okufiira abajaasi baalyo e Somalia n'abantu abasaba 40 kuttibwa e Kasese kyokka n'ababula bakungubagira obulamu bwabwe mu ngeri ematiza. Nga tuwulirangayo kukubagiza okw'omuzinzi tibannaffe ng'eggwanga kino kibaddewo. Tulowooza kino kye kyakireese. Tulowooza kino kye tuyinza okukola. Ne wabeerawo n'okwetonda ne banne mutusonyiwe wano twakozeemu ensobi. Laga abo beebo. Katosobola kuzimba ggwanga bino by'empulira patriotism. Ng'abafantu abafaanagayo tetubafuula Bannayuganda. Ne tubafuula ab'e Kasese. Laga abo basirikale. Zino tekikyali kinene nnyo President kumuwulira ng'agenze tebasi bano n'agenda. Oba akimanyidde bumanyiizi mu mawanga amalala. Okwekanganga kuno kwe Kasese n'enkira twali badde mu kukungubaga. Abange tukungubagayo olunaku. Muno Uganda tekyaliwo. Abajaasi bafudde Somalia. Bajaasi baffe. Ku ttemu ly'ebijambiya n'obubbi obweyongedde mu ggwanga, abakulembeze b'ebitundu bagamba nti embeera y'ebyenfuna eyongera okwekanama saka ebbula ly'emirimu ekanaluzaala. Abantu banyigiriziddwa nga tebakyalina kyakkola. Bwe bakolera babagobyewo. Kampala bagoba ewange ne Makindye Ssaabagamba. Abagenyi bajja bantu muve ku nguudo. Kakati abo abantu bagenda kukolawa. Lwaki tebakeere kulumba bannaabwe ekiro? Naga nti ono yalina essente ne bakulumba ekiro. Kati kigenda kubeera kya bulabe okugyayo omutwalo omuntu n'agulaba n'ogenda eka. Bano bagamba nti obutemu bw'ebijambiya okumenya amayumba ssaako okutega abantu mu makubo byeyongedde nnyo mu bitundu eby'enjawulo era bangi basanga battiddwa. Ate ababatta tebaddayo kulabika. Bo bagenda luda. Balina eggulu gye bulira abalala ba mmundu. Emmundu essasi eribadde eryasse wano lyataneewaago n'emmundu tugimanyi. Mugimanyi lwaki temugikwata. Gye buvuddeko abakulu mu gavumenti baba Bannayuganda essuubi nti bonna bali mabega w'obulumbaganyi obwakolebwa empondo mu Kasese bakwatibwa bavunaanibwe era we twogerera waliwo abali mabega w'emitayimbwa ng'akadde konna bakusimbibwa mu kkooti bavunaanibwe. Robert Mwanje, BBS Terefayina, agesigika. Oli ku BBS